ona akuuma bbaawe kati aba agenda okufuluma okuleeta ekyokulya n'alaba mujjawe kooti kudda mu kifo kyange gwe teri kuwalampa buliri obuliri buno bwakulwanira naddayo gwe tomuzukusa naawe yeebase bebe yo bebi sabikiri gwe naawe tomukwatako omwami muleke baffe bange muleke agenda okugira bw'ati maama jangu olabe agenda okuzuukusa ate nga Evans azuukuka Evans tazuukuka bamuzuukusa aganye okuzuukuka omulenzi tabanga afudde ebya serious omukoze eki ate n'omusango tebagutaddeko omwana muwala nti nalabika ayinza okuba nga alina ekyobulabe kyakoze bbaawe olw'okubanga bannange naye ng'ate kyemmanyi kino omwana muwala tasobola kutuusa ku Evans buzibu n'ate bonna amaaso bagamutunuuliza tukoze tya bannange wena enamba y'omusawo soka oyite omusawo bannange Evans tafuna ebizibu firimu eno neggwa bubyate kati nga bagira abadde wano yeebase kyokka oyo najja n'amutawanya ano onfulumyemu eddakiika ziizo oba amukoze eki okwo kuba kuwaayiriza munnange awo mba mmaze okusitoola enningirako kubiri munda right tugenda kubanga tugitandika kano ke katundu kaffe akasemberayo ddala kayite akokuna ku jjogo lya bba wange Epone NAZAALA olwa mukazi we munnakyalo tugenda kubanga tugitandika naye nga babesties mu ngeri y'enjawulo nkutegeeza nti ku movie yaffe eno gye ggwera ngenda kunokolayokko babesties abali mu kibinja ekisooka babesties abali mu kibinja ekisooka bali 9 awo ngenda banokolayo ate mu firimu endala gye zibanga zigwereyo tugenda kubanga twogera ku balala naye nga ku screen yo beba besties banga apenjawulo kutegeeza nti nosobola otweyunga kasitojja ku 07588333 ku WhatsApp nompereza message n'amannya go ne gy'obeera message gy'osooka okufuna okuva gyendi ebeeramu linki za groups zaffe so mukwano obanga obadde nga tonna joininga group nga weebuuza linki ziriwa mu message esookera ddala okuva gyendi nagamba gwe ayagala okukolera website oba app nekwataako egyo gye gimu ku mirimu gyange emirala gye nkola outside VJing naye nga ku manager Charles enamba yiyo ku screen yo katugitandike atali kumala budde. Alright, tugenda kubanga ate tutandika naye nga wano tutandikira we twakomye ku kitundu kyaffe ekyokusatu. Tana Construction Finance bagiteekamu ensimbi era nga mwana ttu be bakulembedde abaguzi amazzi ga leero. Tana Construction Finance nagamba bakuwola ensimbi gwe ayina ekizimbe kyo eky'amaduuka oba ekiri commercial ng'oyagala okukimaliriza. Bakuwola ensimbi n'okimaliriza ne mwembala oluvanyuma ng'omulimu gutambula. So don't get stuck. Mu ngeri endala era battana mwana tubakuwola bayina ennyumba eziwedde mu bifo ebyenjawulo n'amataka ate era basobola n'okumanaginga construction project yo awatali kumala budde. Alright, tana beeyune ku namba z'amasimu eziri ku screen yo emabegaawo ogenda kubanga onyonyoka. Ne twakomye nga mwana muwala Iris mukwano gwamugobezza kubanga kimu bibiri amuleetera ebizibu byate ye wamuwa ku magezi g'abamuwadde tafaayo. Naye nga njala tuginnyonnyoke kati mukazi wattu yasalawo ajje ewaka alabe mwana mulenzi engeri gye yali aganye okukwata amasimu gwe. Kati agenda okutuuka waliwo ali wano bannange ng'akasiriikiriro kanyaga sooka olinde gwe bannange ate yafuna ssanyu naye nga ffe tukimanya ekyabajje waka wano ate kirala kati ate ye we yafuna essanyu yasanga nga tewali aliwo n'akubira mukwano gwe. Guess what? Why Ruki omanyi kiki ate? You got another slap. Kiki bakubye oluyo olulala nedda nawe siruyi. I'm listening. Okimanyi nga They're gone. Bagenze. They're gone. Kiki kyotegeeza bagenze? Linda. Yoga. Thank you. Webale kusaba munange. Thank you. Munange webale ddala mukwano. Karen, I didn't think it would work. Butufumba sirowooza nti ekyokumukangatiisa n'okumukangatiisa awo kisobola okukola. Nekikoze? I'm not thinking of how to face him. Kale kati ne mukwerowoozamu oba namufeesinga nti. How he's going to face you. Yegamba ye yandyeraliikiridde yandikufacinze atya. Ate gwe mwagaza ki?
Be you're smiling now. Why kasita oli musanyu kakati? You know, smile. Ndi musanyu for a smile oyo. Attacking your boyfriend. Ne munaye mabega kaawe obadde onangira. I mean love. Kati obadde osuubira nanikoze ekyo nze olw'okubanga ndi mu love. So the we love tuziba amaaso nsonyiwa tokitwala nga nsonga nkulu. Kati munange Roki naye amugambye glad you're fine now. Wanangidde wano ne kasita ndi musanyufu nti munange oli musanyufu. Was smiling. Era woba smiling nga kinsanyusa okamala. Thank you. Weebale munange. Oye mukwano gwo omutuufu. Mukwano gwo yakubeera mu bizibu ne munyiiga leero ne mwekuba emigongo ne mwepa ne mulwana. Muddingana mubanga ba Luganda. Anti bo babanga bita webikoonagana tebyatika. Akantu ako bayiwa abantu akawuliramu obulalaga njogera kubitanga gwolowooza kirala. Mukazi wattu yayimba buyimba I feel good. So good. Mpulira bulungi. Mama nga mujja wano bye. Era mpulira bulungi nga NAZAALA age. Agenda okutunula wardrobe ng'engoye z'abantu mweziri ngoye za munakyalo ngoye za maama lindako teyakitegeera abadde akyalimu I feel good olw'okuba asanze wakati wali aliwo n'alowooza bagenze kumbe weebali nnyo Akman kanayita Akpani Oyaya gamuyita CSO. Kitegedde Chief Security Officer. Sibya kumuyita Gateman. Chovola anamanya twagakyusaamu ennaku zino. Tukyalina ba house maid, tulina ba house manager. Batumiddeko mwenna ba house manager bali mu nsi z'Ebuwalabu oba mu nsi z'abagwira. Bakyerupe. Mukazane bannange. Kolanga omuddu enkyoli eng'omwami ng'okomyewo. With his mom and that village girl. Kati ng'abuuza Akpani nti NAZAALA NOLLY balazeewa. What do you call your girlfriend? Gwe kiki kyoyogerako? Kati agenze namugamba bebi wange ye waafulumye wano agenze ne NAZAALA ne bali. Koye mbu simanyi. Nga toyina bebi. Your oga. Kale ntegeeza Evans. Mukamawe. His mom and that girl. Agenze ne mama ne kali. Komodo. Second madam and ye yakedde eka kyokka ate bano obwedda weebali wadde waka. Second madam ne maama we otegeeza ki? Wabula ate we wayiseewo akabbanga emabega kaawo ndabye maama nga bafuluma bubi nnyo nga balinga balina kye badduka mu nnyumba ne bagenda naye sitegedde tebaŋŋambye wajje balegeraze ate sibabuuzizza kubanga mbadde ndaba mupiira Arsenal ebadde ezannyaawo ne Real Madrid tulabe oba ekikopo kino tukisigalako Arsenal muyogoyoge bannange Arsenal mwegiriisa baana mmwe mukuba Real Madrid goolo 3-0 ne muddamu ne mugifuntula 2-1 Arsenal mwefudde ekirala 2-25. Thank ma. Webale munnange kati agenda okulaba ono talina nnyo mawulire gali awo n'amusiibula Akpan n'addayo alaba omupiira gwe guggwe bulungi alaba ataasene n'akiggusa oba Them out of this house. They should just remain there. wabula kyonna ekibatutte nga badduka nsaba kibalemezeeyo babeereyo ddala kuba saagala kulabako yadde n'omu era bano batayagala kulaba kati awayiseewo akabanga baali eri mu kisenge mujja we nabbosa ate teyazze dda mu ddiiro naye munakyala alina engeri gy'ayaseemu mu nyu agenda ogira bw'ati Chisom. Gwe Chisom. Nabbosa obaddewa? Everyone, where's mama? Azin kyembuuza maama ali wa buli omu wano tabaddeewo? Mama at the hospital. Maama ali mu ddwaliro. Mu ddwaliro? Kiki? Is she sick? Mulwadde? No. That guys will shoot my husband. Munange ono kati lwajja afuna amawulire. Has been shot? Kyogamba bamukubye amasasi.
Amugambye waliwo ba bad guys abakubye bba wange essasi. Museveni akubiddwa amasasi. Mukazi wattu ate amawulire gakajja gamugwa mu matu. Kati kino kye bayita okwagala. Which of the hospitals? Musoko mbuli eddwaliro naawe. Eddwaliro? Kati nze namanya nti eddwaliro. The hospital, please. Kati munakyalo tasobola kujjukira ekituufu kyosobola kujjukira wa. Gwe kubira maama. Naawe. Waaye please byebiki kugambye kubira maama akubulira eddwaliro yiri nze simanyi. Bannange Yesu Kristo. Fudde nze ekitiibwa. Mukazi wattu ate teyasobola kutereera olw'okubanga munnange baawe newankubadde abadde amukeese ate ekyokumugamba mbunna ali mu ddwaliro kyo kyamumalako emirembe. Kati ajjako mu kiyungu oli abadde azze kufumba mmere bamutwalira omulwadde agenda okudda engulu ng'alina kyalya. Kati agenda okubikula ku bye bafumbira omulwadde lindako bannange. Who cooks eba for someone that is sick? Ddala mazima ddala omuntu ayinza atya okufumba ky'adda ng'amufumbira omulwadde? She should just make something very simple. Omuntu yeetaaga omulwadde ng'oyo yeetaaga ebintu ebiri simple. Kati odde ku cwadda adde mu kusikangana na cwadda na kawunga wano. Abategeera cwadda n'obuyita gye muli. Kati yo cwadda. And I'm sure she added that smelly ogiri. Ate nkimanyi ataddemu ebyo bimutere byawe ebiwunyo kamala. Mukazi wattu kyamusukkako ne ono ye cwadda tamwinaako buzibu asooka namubaka ng'akagundi. Yali agenda okuva eri waggulu. Abanna aze n'okweteekateeka bagende gwe. I thought you wanted to just take your bath. Mbadde manyi ogenda kunaabunaabi tugende. Ekituufu naye mwana emmere y'omu ddwaliro nze tenkolera ate kati nfumbye cwadda wange wano ate nneme kulyamba olw'okubanga mu ddwaliro kansooke musiru gwo olabika tolina makulu. Nkugumiikiriza ekimala. Yambala tugende naawe. Kiki gwe naawe kugambye yambala. Banange owaaye ng'oboggola bugira lumu ng'embwa. Kiri ku bano. Manyi obulwadde ate it is another case. Kati uyaje baby. Baby oli otya banange. You see why I don't like this. Negwe olaba ensonga lwaki sikwagala. Tobuuza na kubuuza. Are you seeing it? Okirabye baby? Osibye otya maama? Wamma bulungi omwana wange ow'empisa. Mama nansonyiwa. Just mbadde nkwatiddwako nnyo busa. I'm so sorry for the crowd in here. Bannaye munsonyiwemu naye keerere nnyingi eno. Mbadde njagala wasigalewo either mukazi we oba maama we. Ani mukazi we? Yoyo mukazi we omulungi omu yekka Kisomu gwe yawasa. Kati nze kangende naabeko. Kisomu jangu otuule. Entebe y'obukyala yakulwanira wano. Era mukazi wattu bambi Iris ate ye tebamulabawo si ye mukyala mbunabbuse mukyala anyabo natusonyiwamu kansigaze mukyala we gwefunawo dda nanyini kintu munange bamugobye mu kintu ate babe bafuga bafuna embundu n'obwogerero balina abalwanira. Tunakola ki munange? Kale mutwale bawe kyamuluma nenga talina kyakikolera bambi. Nenga ba besties mugamba muti obulamu buli butya kansuubire muli bulungi eyo yonna gye muli. Mwebale kulikinga, ku subscribing, commentinga n'okusharinga. I love you so much. Have you had something to eat? Ofunye ekyolya munange? Emmere ino ngirese. Okay. Please give him the food. Bambi mfunire ekyokulya. To my office later to get. Ate oluvannyuma osooka okujjako eri mu office yange. Nkale musawo. Nte wali buzibu nja mulabirira omwami wange. Mpitira Iris. Wulira nno omulwadde ono atalina nsonyi. Tuli wano tukujjanja ffe bannabbosa tugamba tukuyitira Iris. Any message you won't send me a naawe kyonna ky'oyagala omutuma kitume nze nja kukikola nze mukyala wa kuliko. Omwami ye bambi ayagala Iris goge mazima. Ate akyali wa mukisa nti Iris at least akimanyi nti bbaawe akyamwagala. Olaba gwe musajja gwali eyo kola kimu kwagala mukazi wo sirike ebintu ebirala bijja kugonda segera.
Dda mwesuulamu akambaya nembanga bafuire b'emmindi z'emitwe 9. Nange kati abali wano essimu neevuga namukubira. Hi, babe. Oli utya baby? Mukwano oliwa? I just go to the house. Badde nakatuuka ewaka. Bambi jangu ndabeko baby. Musawo atusiibudde agambe tugende. Okay. All right, I'll be on my way now. Kale kanzije kati kankomewo mukwano. Kati musawo abadde abasiibudde. I love you. Baby. She could be our driver. Kale ajja tuvuga ajja kuba driver waffe. Tutalwa kunowanira musajja. Binyuma nno mbombo binyuma. Ate bannakwefuuliranga mu magoba g'obwezi. Kati nno laba. Era nga bulijjo yajja abeere dereva oli akuuma omwami we mbwafaayo nnyo omulaba tafuuse seat belt ye. Bannange ono kyamugwako. Lwaki omukwatirira bw'oti? Gwe obadde ki? Kola gwa kuvuga ovuge tugende. Ate gwe nnyini oli mutuvuga wotukuba mu binnya kati kitegeeza ki ekyomukwano? Nawe ndeka asikuta ndeka. Asigenda kuta. Gwe wangu onaavuga ng'omulalu bw'atukuba mu binnya ayagala kusuula kankwatire wano. Nabbosa mbw alina keya nnyingi. Yakakuba mu binnya akuba mu binnya bannange. Ne naawe ndeka. Gwe naawe sirika saga. Yesu bannange. Yabakuba mu kinnya. Bebi oyagala tusuula. Bannange ngezaako concentratinga. Gwe gundi tunula gy'olaga va mu side mirror eyo tulingiriza nnyini vuga. Angambye nti naakomyewo wano. Nkugambye mbalese mu ddwaliro bombi. Olina ebikulaba. Mbaleseyo n'omutabanyi. Ofa ki n'ensi? Taga abagenyi bakajjanja NAZAALA. Baba bali wano. Ne bajja. Ne bakomawo. Omutabanyi omulangira okumyewo taata. Wow. Kati munnange mama mpulira njagala agenda waggulu kwebaka munze mundeke. Kale tugende munnange owummule. Mama ng'akwata mwami na mukyala we ye gwamanyi ono nga baleka wano. Omanyi mukwano gwasobola okuba ng'akunyumiza ku bintu bye n'olowooza byakusinika mannyo n'ate kino ono gye kirabirako n'amaaso ge n'agamba luno nno lutalo lw'amaanyi lwokete kyamuggwako. Okimanyi nti NAZAALA wayagala nnyo omwana oyo ow'obuwala era takwagaliza mutabani we. Evans loves me. Anjagala kyokka kyemmanyi. That is the most important thing. Ekyo ekikulu. Thing that matters. Ekyo kyokka kyenfaako. Anjagala kimala. You do want to be a second wife. Negwe kati oyagala kubeera second wife. Second wife. Right. Evans hasn't said anything. Evans tannayogerako ku kyakunfuula mukyala wakubiri. Option to me. Ate nekira tantwala nga kyasemba yunza gwasoosa mu mutima gwe lwaki mba nfaayo. You know my words. Omanye ebigambo byange. It happens. Byenjogera bibeerawo. Gwe muwala mama Fiina. If you're here to give you. Fiina nsaasira lekeraawo. Or just use it. Lekeraawo obunabbi bwo obw'ekifuusa. Toŋŋamba akiyise evil prophecy. To that's bush girl. Umusinze nnyinza nti okubeera second wife nga nze owookubiri kwoyo omuwala w'omu nsiko. Bush girl. Naye baddaga egenda mu maaso. Thank you, ma. Kati Ezini nga gyakyalireko ono. Ezini ye best friend wa mwana mulenzi Evans. Didn't go that deep. Ati munnange tuwafunye omukisa nti n'ekiwundu tekyagenze wala. Nsobola mulabako maama. Ujja mulaba kisoboka. Hi, Arish. Ebuka oli otya? I'm fine. Ndi bulungi. Ndowooza Ebuka ono abawanka Ebuka. Let me get him. Ekyo nakyo tukigatteko mu dictionary yange. Ebuka aba yeddira nkebuka. Ebuka wenkebuka. N'agenda bamuyitire. Lwaki omutunuulira bw'otyo? Nedda.
Wali nnyo kyamaanyi. Stress and emotional. Just ndaba ali stressed. Why? Which stress? Which emotional? Stress ki gy'olowooza aka? The bullet. Kyogamba yamujjanjabye. Maama ayagala kuleeta ntalo za mu maka gano mu bagenyi mulaba. N'asumulula we ya Coca-Cola. Kati munnange mukazi wattu ng'ajja ateekereteekere omulwadde. Naye n'asala cukkamba. Tola nti gwe okiraba ng'ekyokulya. Mulimu abaana abagirabanga kiteeke mu comment section oba olowooza nga bwe ndowooza mukulu munnange. Mulimu abaana abalabira ddala ng'oyo cukkamba. Josh bikako ku kimwakyo please. Naye omusaza mmazeewo. Wagamba laba wakola loosi. Oyo oyagala kumulya tekiriyo. Ono w'abalwadde Evans ye mulwadde. Amuteekerateekera munnange. Ate amufunire kyeyeetaaga naye nga gwateekerateekera ayina security. Don't sleep. Kasita weebase. We can go chop now. Kamala ogenda okutegekera ate ekyokulya. Ogenda okuzuukuka nga munnange olina ekyokulya. Ono akuuma bbaawe kati aba agenda okufuluma okuleeta ekyokulya. N'alaba mujjawe. Kooti kudda mu kifo kyange gwe. Teri kuwalampa buliri. Obuliri buno bwakulwanira. Naddayo. Gwe. Tomuzukusa naawe yeebase. Baby. Yo baby sabi kiri gwe naawe. Tomukwatako omwami muleke. Baffe bange muleke. Agenda okugira bw'ati. Maama. Jangu olabe. Agenda okuzukusa. Ate nga Evans azuukuka. Evans tazuukuka. Bamuzukusa aganya okuzuukuka. Omulenzi tabanga afudde ebya serious. Omukozi eki ate n'omusango tebagutadde ku mwana muwala nti nalabika ayinza okuba nga alina ekyobulabe kyakoze bbaawe. Olw'okubanga bannange naye ng'ate kyemmanyi kino omwana muwala tasobola kutuusa ku Evans buzibu n'ate bonna amaaso bagamutunuuliza. Tukoze tutya bannange? Wene namba y'omusawo. Sooka oyite omusawo. Bannange Evans tafuna ebizibu firimu eno neggwa bubyate. Person where they sleep now with kati nga bagira abadde wano yeebase kyokka oyo najja n'amutawanya ano onfulumyemu eddakiika ziizo oba amukoze eki okwo kuba kuwaayiriza. Bigwerawa musawo yajja oluvannyuma. He'll be fine. Agenda kuba bulungi. Muwadde eddagala erisobola okukendeeza reaction y'eddagala ly'abadde alina munda. Thank you. Kati abadde azirise nga yaganye okulya. Kati munnange omusawo n'abagamba bannange yeetaaga okuwummulamu yekka. Mwena mufulume anti fuluma. Kale mufulume. Musawo naawe fuluma. Keera na boso ogimanyi. Nawadde oda nti nno awummulemu amufulumizza bubi. Genda mu maaso. Kati oluvannyuma omukulu baamugambye ekyakuzirisizza butalya kati funa kyolya. You're supposed to take something heavy. Kana mugamba mpaye ekintu ekiri soft tompa bintu bikaluba kati ono ye yalowooza mu kawunga bannange. Edda akakawunga tekajja ayitamu mu mamiro funirayo ekintu ekigonda ekirungi. Rice, plantain, bean. Kati oba nkuleeta kiki nkuleeta esupu w'omuceere. Kale leeta oyo kale leeta supu w'omuceere. Again you want. Waliwo kyakyoyagala? Njagala ebyo. Kati munnange ono ye ategeera embeera y'abalwadde ng'aleetera omulwadde ate byasobola okwetaaga. Ebyokulya byaffe biri bye yategese emabega. Okimanyi naawe sobola kumira. Kati bino bijja kati kasita oleese ddayo kamuwe kamusaavinge. Naye bannange ebbuba eriri wano nedda muweere ku tray. Ekiwedde nkitegedde genda bebi wamma kwata wano. Aleese n'asaavinze
Please, I want spaghetti. Munkole ne ku macaroni. No, it's not. Kangene tumanze nze abaleeta macaroni nawe. I want spaghetti. Kagenda agaleete. Kale baby. Come go make a house. Kale genda yangu ogakole ogaleete wano. Bannange. Yono n'abeera mujja owulya ng'oyaga kyokka mu njuuyo. N'ogwamu ogwo bagusirikidde. So. Kati ono yasigadde okujjanja nesimanyi oba ategeera amakulu ga 2 times 3 nti gibe emirundi 2 omuwa amakerenda 2 emirundi 3. Manyi 2 times 3 yasoma ennyo asobola okuwa answer nti 6 n'alyoka agakuluutula gonna 6 6 nga yenna boss ono. Kati munnange bali wano naye bonna beeraliikirivu. Naye nga Nabbosa wabibazaabazamu. Nabbosa alina ebirowoozo bingi ku mutwe. Muli agamba oba kati naye kyenkola maama yennaku gy'alina eri mutabani wange bambi ate ono ye omwagalwa we amulowooleza bibye. Ne kati ye Nabbosa buli watunuulira ono alaba ng'ono yaleese obuzibu ono omukazi oyo. Maama ava ku kimu omutabani abeeroke. Agambye maama oli awo naye olukazi olwo. Kati omukulu n'ajja okuva waggulu. Mulamula bannange kyo kigenda mu maaso wano. Mwenna muntunuulira ng'abafiiriddwa omuntu yenna kiki? Oli otya bebe? Oli otya mutabani bannange? Let me go and cook for you. Mbuli ekyoyagala okulya. Today. Okuva leero. To prepare all your food. Nze agenda okufumbiranga emmere yo yonna n'okulabira n'okuwa eddagala. Kiki kyoyagala okulya mutabani? Do you want to eat? Kiki kyoyagala okulya? Maama. Kiki ate? I will tell you something. Maama waliwo kye njagala okwokufa naawe. Kiki ate? I don't want to do again. Nze bino mbikooye. They go out. Njagala kudda mu kyalo. They fight this fight. Nze maama bino bye tulwana mpulira bintamye. They love each other. I know. Bano abantu obalaba maama baagala n'ebyaddala. Them at all. You see Okudili. Nze tebali mu kunfaako yadde. Ate mu kyalo nayina Okudiri wange. Okudiri kati kokudde. Don't tire. Okudiri yandibadde anjagala naye kati nze ebyokubeera ameze entondo munakyala ameze entondo. Kitukolera ffe kati muli awo mugamba kale singa yeekubira ddala. You don't tell me say go be and back make I come. Are they ready to go? Kati munnange omwana muwala. Today I go. Munakyala agamba nti wakiri ngenda kati nze bintamye. Ameze entondo tebamwagala tebamulabawo. Nze maama nze abo abantu engeri gye baagalanamu. Ngate n'omukulu tanfaako. Nze ndabika ndi wano mmalira budde mu kulwana wano njala kudda mu kyalo. Nabbosa tayagala kudda mu kyalo byaddala oba byakweyisaako. You know I love and respect you so much. Nayogera ne maama we namugamba maama ekituufu okimanyi nkwagala nnyo era nkuwa ekitiibwa. Which is the reason why I tolerated everything you did. Era ensonga lwaki mbadde ngonderanga buli ky'oŋŋamba. You know, I saw how you took care of me, only you. Engeri gye wandabirira okuva obuto gwe wekka. I saw all of that, how you saw. Byonna mbimanyi era mbijjukira. Ewasitwagolinga okumbeezaawo okundisa okundabirira n'okunkuza. Webale kusiima mutabani. Talaamu ono. Before now I would have sworn that naye maama do anything for you, but nandibadde ndayira nti nandibadde nkolera kyonna. My ordeal, I had made up my mind that I was naye ate through you obuzibu bwe nzijjidde wano any force necessary. Nga mpulira njagala bagoba gwe n'omuwala ono mu buli mbeera. Kati mwana mulenzi kibadde kimuzze waggulu kujja kugoba bano lwaki? You know that this house that you see, maama obadde okimanyi ennyumba eno gy'olaba does not belong to me. Si yange. It belongs to Iris. Ya Iris. Yesu Kristo ekiki? Yes. Mwana mulenzi kwe kuvaamu akyogere. Agambye abadde avaayo waggulu eri kubagoba oba batya newankubadde nga nnyina amwagala era amuwa ekitiibwa ekibadde kimulese wansi kumugoba. Naye lwamugamba nti ennyumba eno gy'olimu maama gye mundabiramu ng'omulenzi ow'akabi gye munywaniramu si yange ya mwana muwala Iris. People that made me ye yampa support okuva najja ku kibuga mpise mu bingi oyo gwolaba mbeereddewo maama ankonekitinze ku bantu ab'enjawulo kyonna kyendi maanyi ge abasajja abasiima abakyala bamwe kye bakoledde gye muli kale kikole. Baby, I'm sorry. Munnange nsonyiwa.
Ay kati laba okuswala gwe Yeah, well, Jalupa, ninga atawulidde bulungi that ogambye this house ennyumba eno belongs to Iris. ya Iris. Hey! Ya. Aya nabusa kimuweddeko To Lagos. kyogamba It's the one that we wava mu Lagos ono yekka yakulabiridde okutuuka wano. Aya kyabagwako mwana mulenzi akyo bannange engalo zino engalo ez'ekisiru kino lwaki bigalo mmwe nammwe temwekomako lwaki wamukuba empi kati maama ke kaseera okwejjusa byonna byakoze mu maaso ga mwana muwala tuyigamu ki engalo zitalina makulu bannange lwaki namukuba mwana wattu sonyiwa munnange mama neyeetonda naye sitalina mutima mubi yamusonyiwa namugamba okakasa onsonyiye mwana wange. it was because kale laba obutundu buno bwonna tubadde tumenyekera ekintu kimu mwana mulenzi kwogera ekyama wakiri kikolewo enjawulo naye babadde basirikidde ekyama namugamba munnange kati kukyendabye mwe mukwatagane ebintu byammwe bigattegate mwe muba mumpa omuzzukulu mukwatagane mama ate kati nze storage mama takyusiza saidi wowe don't worry nawe teweeraliikirira nnyo si gwasoose yadde okimanyi olinga akoledde obwere ekiki kyogamba nkoledde bwerere byonna wowe nze janu tugende mu kyalo tuviire abaagalana tugende mu kyalo. Nabbosa kyamugwako mwana mulenzi final oluvannyuma lw'okwogera amazima nze ngamba tuyigamu okukwata ebintu empola toweebuuka toswaza munno ebintu bikwata empola bijja kugwa naye nga nabagambe mu ngeri enjawulo ate olunaku olwaleero ngenda kutumira ku babesitizi bange abali mu gurupu esookera ddala oba wave 1 ey'ababesitizi era nga ku screen yo ebo bolaba akikirozo okuva Saudi Arabia nenga nzala ye hoima ayimbisibwe Ruthi ali maganjo afande James okuva ebundi bujjoye afande James Singoma afande Augustine aliganyira mwana we Makindye songa tatu Haile Shivani okuva ebukoto Big Bro Music Official abayimbi banonyeko ku YouTube channel yaabwe birungi Salo okuva Quite nenga mwana we Sembabule Brani Hasola okuva Kabale Bwire Judy Lameka okuva Nagulu nenga nzalwa yebusiya bya Ruhanga Saidi oyo director wa Rohi Films abanyankola abo bazanya film mwana tunate nonya ku channel yaabwe Rohi Films alanike YZ okuva ebukoto oba alanike izibukoto hapo Emma okuva Kasenge atugonza Vivian okuva Kakumiro atuhaire Juliani ate nawe nkwagala nnyo mukwano okuva wali eri Saudi nenga mwana we Mbalala never to be erased. Ate Evangelist Ampumuza Gorgeous omwana we Rukungiri ingini ya Darius okuva Mbalala Dumba Arafati okuva Ekayanja Kurima Razak okuva Nansana Joanita Jojo Saudi Arabia nenga mwana we Kayawe Kabahinda Sara omwana we Rukungiri Katongore Agi okuva Tororo Kemigisha Irene Arikata nenga atenzarwa ye Masindi Kengazi Everini ali Saudi Arabia nenga mwana we Mitoma Karono Kalo okuva Embare Halima Natsi omwana we Kata nenga ate we Bombo Kalule Jami okuva Saudi Arabia nenga nzarwa ye Kasanda Jenny Flower okuva Saudi Arabia nenga ate mwana we Nakifuma Jenny PC ajirabira Saudi Arabia nenga ate ava Saidi walieri ewa Kiso mbagala nnyo ebitenkanika ba bestizi mwana mwala Mirembe Esther okuva Najjana Nkumbi Lubega Robert Owen okuva Mutundwe Chohire Evasi okuva Ebusunju Chisache Rosa jirabira Saudi Arabia nenga mwana we Masaka
Mujulizi William okuva e Bunyangabu, Mukyala Sam Kazinga Luwero, Mutesi Aisha Saudi Arabia nenga webugiri, Mutesi Amina okuva e Kenya nenga mwana webugweri, Mwebe Abudukarimu okuva e Kinoni, Nabadda Mariam okuva e Saudi Arabia nenga mwana wezirowe, Moses Hair Saloon okuva aliere Makerere Kikoni, oyo no neighbor wange. Moses ate nkutumiddeko nnyo mu style. Mufumbiro Andrew okuva na Mwendwa, Mugenyi Harriet okuva Fort Potro nenga mwana we Mukono, nenga ate mukulu Mugere Huzaifa okuva Esoroti nawe nkutumiddeko nnyo mu bitiibwa. Bestina Kabugoto Pista ali Saudi Arabia mwana we Rusaha, Nabwire Sala okuva Nairobi, Nabukera Silvia Kata nenga wekyotera, Nabasinga Lazia okuva Kizinga, Nachira Mariam Kisasi Dungu Zoni omukozi wa Kechi Kaliba, Nachira Angel okuva Mbale, Nakubulwa Fatuma okuva Saudi Arabia nenga mwana we Kabawala, Nachanzi Fazira okuva Saudi Arabia mwana we Luwero, Nachanzi Nuru ajirabira Kangulumira Jabera, Nalubega Joan okuva Jordan nenga mwana we Kamengo, Nakagwa Aisha ajirabira Makinde nenga we Mukono, Nakato Juliani azirabira Hoima, Nakayira Alice azirabira Saudi nenga we Komansimbi, Nakaziba Jamila ate azirabira Saudi nenga ate mwana uwema yuge. Babestizi bakyali banyi nkugambye bano beye group esookera ddala. Nenga waliwo mwana mwala bamwita Naroga Suzani oba Suzike oyo agirabira Saudi Arabia nenga wempererwe, Naroga Harriet mwana we Mubende, Naruyimba Ruth okuva Buwama, Nalubega Tausi agirabira Saudi Arabia nenga we Butambala, Nannono Maria agirabira Kata nenga mwana we Nsanji, Nansubuga Sara okuva e Kasenge, Nanteza Brianna okuva Entebbe, Nantongo Bushira okuva Kata nenga mwana we Kalisizo, songa ate Nantume Silvia okuva Saudi Arabia nenga agirabira Mityana, Nalwadda Joy ali Buloba, Namusobya Elizabeth okuva ali Saudi Arabia nenga ate Uwena Mulanda, Namwendwa Namwebya Josephine ali Dubai nenga ate Avera Kamuli, Nandaba Edrini okuva Mbale, Nangobi Suzi ali Saudi Arabia sawa zino. Mbagala nnyo ebitenkanika. Ngolobe Chansi okuva Tira Busia, Natukunda Viola ali Saudi jajirabira nenga we Sembabule, Natukunda Precious mwana we Najera ogamba otya Natukunda Besti, Nasimbwa Aneti okuva Saudi Arabia nenga mwana we Luwero, songa ate Pastor Ibrahim tumwesige okuva Kawuku oyo naye agibeerako nnyo endiga zigambire ddala nti eno tubamu n'ebyokuyiga. Princess Silvia agirabira Taki nenga we Kakiri, Purity Rotumungu Rotumungu mwana we Bulaga, Rona Sandra okuva Jordan nenga ate we Mulago, Silvia Nasaza agirabira Saudi Arabia nenga we Kochi, Konzisebagala nkutumiddeko nnyo, Nisima Rosemary agirabira Saudi Arabia nenga we Isingiro, Niwamanya Ruthi okuva Saudi Arabia nenga we Mubende, Nyamata Rita ali Saudi Arabia nenga we Ntoloko, songa tene Nakayaga Hawa okuva Enansana oyo ogi wange twasoma ffenna ku Light Schools Bulenga, songa ate tumwebaze Rita nawe sijja kulekayo mukwano oyo ye azirabira ddala nenga ali Saudi Arabia nenga mwana wezana. Tough Ganga Musicians mubeerako nnyo nsiima nnyo, Tricia Rita okuva Saudi Arabia nenga mwana we Shema, Tayebwa Godwin Kinoni nenga ate mwana we Rukungiri agirabira Kinoni naye ate mwana we Rukungiri era abe Rukungiri abatumiddeko nnyo. Tumwekwase Patience ali Dubai nenga ate naye we Rukungiri, Twikirize Aleni mwana we Jordan oba ali Jordan nenga ate mwana we Bushenyi wava muno Anuswali okuva ali Ekabowa. It's me boy VJ Josh K. Respect kasinkana ate mukatundu akaddako. Don't forget to subscribe, like, comment and share. Love you my besties. I love you so much.